anti neera kiwandiiko kya bwangu ddala kitegekeddwa Sheebaholics management nga kigenda ewa Sheeba Karungi Samadi. Omulungi n'abakyala Sheeba Karungi, ffe ba Sheebaholics tutuusa okusaba kwaffe gy'oli ne Queendom yo okuggyamu enkolagana yonna gy'obadde nayo n'omuyimbi omuto owa Source Management amanyiddwa nga Birungo. Ffe ng'abawagizi tussa ekitiibwa mu ekyo kyonna ky'oba osazeewo. Wazira tetukyasobola kuwagira nkolagana yo n'omuntu akuyisaamu maaso ate nga talina kyayongera ku Queendom. N'olwekyo Sheebaholic yenna anasayininga erinnya lye wansi awo kitegeeza nti oyimiridde nange mu kusaba kuno era okkiriza nti mukyala Birungo kyagwana buwagizi bwaffe na follow n'abakyala wange. Ba Sheebaholics bannange mbasaba mulago obumu mu kussa ekitiibwa ku linnya lya n'abakyala waffe mu industry eno nga musayininga ekiwandiiko kino. Ne bakibunzika nga bagamba nti ffe ba Sheebaholics. Emikono egisabiddwa gibadde emikono 100 naye gisobye ne mu 2 era naye nga n'abakyala waabwe tabakoledde ettima. Omukyala oyo amanyiddwa nga